Okay, ebiseera ebyo abeera King Saha, beautiful. Akayimba ako si kalungi. Gwe tolina biseera bye wali kati ate omuzindaalo ogutaddewa yataayonka mabere. Kalungi nnyo kanzukiza jjajja wange ekammoki. Jjajja yakuza. Nakula ne jjajja wange. Mami yali yasikamu. Yali wa masapenye ebiseera ebyo nga mukyakaze nnyo. Sireya. Teyatusuuliranga yabangayo ng'afandinga mpola naye nga alina okubaayo. Okay. Nga jjajja yatobamu. Jjajja nga yakimalira miisinga nnyo laavu ya jjajja. Weewa. Akubugumiza ekimmonde n'olya. Ali atya? Yali ali fit. We bulungi. Oli otya? Ndi fit nnyo. Oli bulungi? Nnyo. Oba likola. Gezaako. Kakati ono omwami yategese show gye bayita Nyash Festival. Kituufu. Bwe nawulira Nyash Festival neebuuza ate kino kyeki? Ani akitegese? Yasinzidde ku ki? Anaaba agenzeeyo agenda kukolayo ki? Asuubira kulaba ki? Kati ebibuuzo mbireese bingi. Ntandikire ku kimu kimu. Like gwe eyategese Nyash Festival. Yes. Why ekigambo Nyash Festival kyavudde ku ki? Ekisooka ekigambo nsooke mbabuuzeeko abatulaba. Babuuzeeko. Okay, abatulaba bampita MC Ranks Venom atakuta mabeere. Banyongeddeko erya Nyash Boss. Ndowooza olwa Nyash Festival. Ekigambo Nyash, first of all ekigambo Nyash kitrendinga kyaveeyo Nigeria nekijja wano nekitusalako ngenda owulira buli mwayimba Nyash kitrendinze nebbanga so nga nze alina omutwe ngamba wano we watuufu netuyiye ekigambo Nyash naye nga tukitaddemu bingi nnyo byonna mbuuza eyo nkunyonyo. Okay, lwakuba ekigambo kyajja nekitrendinga nekikwata bannayuganda gwe kwe kutegekamu show gye bayita Nyash Festival. Concept ino nnene. Okay. Kati tugenda kulambulirako ku bantu. Lwaki wasalawo gituuma Nyash Festival? Tusuubirayo abakazi aba Nyash ennene okujja awo bakole omwoleso kiri kitya? Ekigambo ekyo bw'okiwulira naye nkennyini bw'osituka n'otambula ndaba Nyash. Kale ekigambo Nyash teri akyogera n'asigala kyekimu. Ekigambo Nyash kinene kitrendinga. Ekisooka twatutagetinze ba party goers. Okay. Kubaleeta mu kigambo Nyash ekigambo ekitrendinga ekiri kace. Ba party goers tulinamu abo abatalina Nyash. Oba nze atategera kigambo Nyash. Nyash ke kabina akanene. Oba Nyash kitegeeza kabina. Bit no si bwe kiri. Nze bulijjo mpulira Nyash bakikozesa kabina. Ndio omuwala alina Nyash akanene. Neera batera okwongerako nti big Nyash. Big Nyash, yes. Kakati tusuubira nti mu badigiza abo mulimu abalina entono. Teri gwe twabodde mu kintu kino. Teri gwe twaleseeyo. Katono, kanene, mukyakaze, musajja, buli kimu. Kati abasajja banona ki mu Nyash? Waliwo omusajja atayagala kulaba Nyash buuza alivanike. Bo bajja kutulabako. Okay. Kulaba Nyash n'okunyumirwa ebigenda okubaayo kuba bingi. Okay. Bingi. Abantu tubabuulirako ebyomoko ebyo bigenda okubeerayo. Ekisooka tuyinayo kye bayita dancing in the forest. Dancing the forest. Ekisooka luddawa. Forest resort Edweza. Jo twalinawo na activation ya Terefayina. Awo nyini wetugenda okubeera. Ekisooka ekifo kirina swimming pools 3. Ndozo tegedde gye ndaga. So wenjogera ku pool party. Gyeri kuba tugenda kuwuga. Okay. Tuyinayo pool party, tuyinayo dancing in the forest, tuyinayo performance. Waliwo ekibira. Dijja agenda koona endongo nga tuli mu kibira. Nga buli wamu waliwo omuzindaalo, buli wamu waliwo endongo. Ate buli koona ekifo kinene nnyo naye buli nsonda twagitunuulidde nga walina okubaawo ekinyuma. Okay. Buli nsonda. Wotanyumirwa biri eri ogenda ku swimming pool. Swimming pool ogamba nti mpuze ekimala wansaze kilo ezimala
ng'oyingira ekibira ng'okuba dansi bw'ogamba ndize ekibira kati kalo kasiita alinnya stage ng'odda ku side eringo yonna it's gonna be fun. Bayimbite abagenda okubeerayo. Tuyinayo Gravity Omutujju, tuyinayo King Saha, tuyinayo Karo Kasiita, Shakira, Fefe Bosi, Katale Ankando. Nyashi atamunyenyeza bwereere. Shakira tunaamuwulira leero. Shakira ne ku conference enkyawali. Era tuli press conference yancha ku Forest Resort wennyini ko kifo yagiteekawo ku mazzi wennyini kiryoke kiyitirire. Yes. Nga tujjeko ndaba it's gonna be fun. Wano mazzi wali forest wano waliwo abayimbi nyama choma bw'ogamba nti Karo namulabye jjo leero kandabe ku bafana buli muyimbi egenda kuba yannakumeka. Tutandika leero ssaawa 4 ku makya tumaliriza ku Sunday ku makya. Tutandika leero? Tutandika lwa mukaaga ssaawa 4 ez'okumakya tuvaamu ku Sunday enkeera ku makya wogambira nti kati tusulawo kati wemba nataddeko mbazira tone yaŋŋambye wadde yafunyemu ku buvune naye ajja kujja kuba ekinyanyanyanya. Saturday ssaawa 4 ne tusulawo ne tudigidde emisana gyonna ne tudigidde ekiro kyonna abantu tubaddayo nkeera mpaka nkeera teri kwebaka. Buli kimu tukirina mu resort kulya kunywa nyama choma twaleese bachefu kuva Kenya wali abategeera omuchomo olya ennyama nga bwonyumirwa. Kuyingira sente mmeka? Okuyingira mitwalo 2 ordinary VIP 5 emmeeza ng'eriko kati mugenda kutwawula mutya ordinary ne VIP? Tugenda byawula atuyinayo kitwazimbiddwa wakati tulina okwesala okusala nenzira ku beach nenzira mu kibira nengenda mu bayimbi twabizimbye side ya performances ireyo ya performances side y'okuwuga kibira kuwuga era wabeerawo eyaba ordinary wabeerawo eyaba VIP byonna twabisetinze bulungi nnyo tulinamu ne VVIP milioni 2 gye bettanidde tubaddiremu ku ssente mitwalo 2 ordinary VIP mitwalo 5 table ya mitwalo 5 kuliko n'ekyokunywa ne VVIP ya milioni 2. Yes. VVIP ngawa abamanyi nnyo era emmeeza yo gye wasasuddeko simanyi oba onagimalirayo ddala siya kyabona ovaawo nazo kati wakati nkitegedde bulungi mu break oba kati live nga tugenze mu break ate kati ensawo eri anti nkufuna. kale ndowooza waliwo kye tutwogeddeko twandyagadde okubategeeza kinalagadde obategeeza bajje nga basuubira security tight tulina parking eyakabi parking weringa zinnyongi manyi parking guides abaddala abali trained tulina ba ushers abagenda okutuusaako buli kyoyagala mu time bambi mujje mulabe buli kika kya muntu. Naye gwe Mwami Isa tugende mu Nyash Festival olabye otya? Naye gwe Bwanika ajja kufiirayo banja abokufiirayo omwana oyo ojjukira twaliyo ku pati ya BBS namulaba wamulaba maaso nga tegamutudde ngati nebinsobera wakuyitirira so bambi ndowooza basically byebyo kunyumirwa twatunulidde buli nsonda ya ssanyu omuntu waveeka ng'azze kunyumirwa kusanyuka kudigida kukuba pate mpaka nkeera ddamu obayite bannange ennyongera okubayita enze MC Ranks Venom atakuta mabeere Nyash Boss mbayita ku Forest Resort eriweza ave Kampala nga tunatuuka Kajjansi waliwo okurios ku bitaala awo nokiryamu katono nnyo ku Mogas tujja batirawo ne pull-ups za terefayina zibayambako sinza kwerabira kwebaza aba sponsors nga Aquafina Pepsi yatwale Aquafina tulinako Silverback Events tulinako Baraishi tulinako bangi nnyo ne BBS Telefina teyatulekeredde nayo yatulimu ne Galaxy FM ne media houses endala nyingi nnyo it's gonna be bloody. Tetugenda kubeera nga tusekawo ku lw'omukaaga ssaawa 4 emiryango gigala kuba gyagguddwawo dda buli atulaba emitwalo 2 5 VIP emmeeza ya 5 VVIP kyebiri onyumirwe nga bw'oyagala. Nze Florence Nampuja tetugenda kubeera nga tusekawo. Thank you so much. Mwale kula BBS Telefina
mwebale kulaba program tuchacha tsinkana olwenkyalo wakuna nyimba 10 esinzo okubeera nga zikwate mu week atakumira mpera bankumire Sabasajja Kabaka awangale